Ochalaba okwanjula n'embaga. Kikola obuwanga bwabwe tebabwerabidde era nga bo bagamba amazina n'okuyimba n'okuzina nga bwe bakola nga bwe beetooloola obuwanga bwabwe. Kino nno bakikola nga bayita mu kwesiba ensansa, ebbombo, kyonna ekibeera kiriwo nga ffe bwe twesiba olubugo nga tuzina amazina amaganda bo beesiba ebyo. Olwo nno ne balyoka ne basanyuka. Ebivuga ebyenjawulo naye bagamba kuno tebyabaddewo y'ensonga lwaki olaba nti buli yabadde ku mukolo kye yabadde akozesa nga kyekikola ng'ekivuga ebidomola, ebbaafu, okkuba enduulu byonna nga babikola olw'okusanyukirako munnaabwe atuuse ku kkula lino ery'obufuzi. Congratulations, mwami n'omukyala ba Toko mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Tukole. Bayongedde bagenya ab'enjawulo okujja n'omwami ono gy'akola ku Super FM boosi waayo omukulu Honorable Peter Sematimba naye n'abeerawo era bw'atyo n'abaako obubaka obw'enjawulo.
Okay, into the level. Best man piki metro le moto de mani kiki muke kilingo na moto deke. Azia mani de dole lazo. Lenga mate dole mani la dole. Yes. Azia mani de dole lazo. Amala na mamu de zero ma. Dene ma. Let them come around. Meds. Ama doctor nte parisu. Askune die ba anda le pesa vero groupe ogogore. Na. Alunusu dika. Zero. Arua sisi. Yeah. Yes. Yes. One more time, Yes. Beifa diria. Yes. Esto tiene nada. Aha. Edeta kupira mafanga mai. Edeta. Awalile. By God, to be a fruitful soul. And the thief comes in. We are chosen by God to be a fruitful soul. And the thief comes in. You are chosen by God to be a fruitful soul. And the thief comes in. We are chosen by God. It's true that Mr. Toko works with me at Super FM, but I'm not here as his boss. We've been together for over 10 years. 15. My God. 15 years. 15 years. And we've managed to do a lot of great work together. I want to take this opportunity, therefore, to congratulate Mr. and Mrs. Toko upon reaching this incredible milestone in their marriage. For a lot of people, they don't have the discipline to keep themselves the way they were when they got married.
Ba mengi ni menzitayo talking star do Sandra ni duzo pere inazo butamaku. For example, most men fall in love with their women when the woman is small and portable. Ini gopi mengi lui for love wa imoku ibenga ni ozo gandri zaro azini oni irundea. 10 years later, the woman is bigger than a table. And the man also looks like he's pregnant. But look at these two people. So many years later, they still look as beautiful and as trim as they were in the beginning. To me, it means that they're both committed to keeping each other excited about one another. She has never forgotten why he fell in love with her. He liked that figure she had. And the woman has kept it. She still has a figure. They might be handing out presents before, when I'm not here. So I will give the married couple my present now. Thank you so much, Mr. Honorable. So ka idera my brother. Congratulations on Mwamino Mchala Batoko. Mwe bali nyo kwiranga mu Delta TV ne Sharitas by the way basokedde kugamba ati munange bobera obwanguzi bw'otuuseeko jaguzaako ne bannonge emikolo giraga ku TV naddala ku Delta bw'olinaana omuntu afumbirwa embaga nawe ogifuna kati leta ku Delta omukolo gwo bw'obeera tusibiddwe so tulaba ku YouTube Sharita's Show mu kaseera kano nkugamba tukyalinde bannaffe aba Malakai Ecology ekitende gendayo omukwano kuleyo wedding reception yo osobola okubeera nga te onyumulwa nawe ayagala okuwumulamu nawe ng'oyagala okutandikirawo honeymoon Malakai Ecology erinnyo omukyala Janet gyali nnyo Angela gyali nnyo Fiona gyali nnyo nange osobola okubeera ng'onsangayo ku Malakai Ecology naye negamba nti Sharitas by the world yaleese kye bayita boarding section jangu bookingire omwana wo wanaasula mu Sharitas by the world nga bwayiga enviiri jukira tutandikira ku mitwalo 10 ne boarding section naye yakuteesa mmwe baffe mwaba tubeereddewo kitegeera tikati ndi mu mudi ya kigole bw'ojja n'obookinga omwana wange njagala yatandika okubeera mu boarding section manya nokusalirako ate n'okozesa erinnya limu nti banaye mukyala kaweesa kuliko embaga owefumba ali atya oba owedde kati gende mulanga tuone omukono mulala nkwagala nnyo.